Yes. Olunako olwaleero ate tulina kivubo ngenda kukusomesera enkola ya PayWay. Omanye lwaki tolina kusimba layini ng'osasula ebisale bino ebya DSTV. Omanye lwaki tolina kusimba layini ng'osasula ebisale byo ebya internet. Kakati njagala nkulage olunako olwaleero tugenda kubeera n'abawanguzi nga bawangula emitwalo 5 gya airtime ekitali kya buli kizze mu bantu bangi nga bw'obalengera. Kati tugenda kubeera n'abawanguzi nga banjawulo nga abawanguzi bano bawangula emitwalo 5 airtime. Naye tekitujja ku mulamwa tugenda kusigala tuyiga enkola ya PayWay. Osasula otya airtime n'omufuna mbagirawo ku kyuma kyaffe kino ekya PayWay. Osasulako otya ebisale byo ebya DSTV ne internet nga bulijjo, era tugende mu kuyiga. Ate bwe tuva mu kuyiga twogerekera ne ba agenti baffe. Bwe tumala okwogera ne ba agenti baffe ate era tuddemu tulaba abawanguzi baffe bawangudde batya ate era batubuulire enkola eno eya PayWay enyuma etya. Omanye enkola ya PayWay enyuma bw'atannabakozesa ku nkola eno eya PayWay gw'otannabakuwulira masavu oba ssanyu liri mu nkozesa eno eya PayWay. Kyuma kyaffe ekyo ky'okozesa n'ofuna ebintu ebyo mbagirawo n'obuuma bwaffe obwo obutono. Kati katugende maaso nga tuyiga ate tukomewo tulyoke tukutwale mu bawanguzi baffe. Tovaawo. Ekyuma kino kyengezako kunnyonnyola tekirinaako budde nti ogulako airtime ku makya kokka. No, essaawa oba ssaawa 9 oba ssaawa 10 ez'ekiro oba 11 essaawa yonna wosanga ekyuma kino nga weetaagako airtime oba nga weetaaga okusasulako ebisale ku bintu bye twogedde essaawa yonna muganda wange. Bw'ojja ogula airtime kukuuma kuno onyiga airtime. Bw'onyiga airtime ng'oteekamu ennamba yo ey'essimu. Bw'omala okuteekamu ennamba yo ey'essimu ng'onyiga nti next. Bw'onyiga ekigambo next ng'ekusaba ssente mmeka z'oyagala okugula kati ng'oteekamu ssente zo ez'empapula tekikozesa binusu ekyuma kino. Kakati bw'omala okuteekamu ssente ng'onyiga next. Bw'omala okunyiga next ng'onyiga ku kagambo pay akategeeza nti sasula ng'onyiga nti pay. Era olunyiga ekigambo pay ng'ofuna ka receipt ko akakulaga nti ofunye airtime wo ku ssimu. N'akameseji ne kereeta ku ssimu nga kakulaga nti omaze okusasula airtime wo ow'olukumi ku ssimu yo. Akameseji kajja mwenna mukirabye naguze airtime wa nusu 10 ng'olwo maze okugula ka airtime kange era kati wendi nsobola okuba akasimu essaawa yonna. Kajjukira ekintu kino nkikola essaawa yonna oba 9 gwa kiro oba 10 gwa kiro essaawa yonna kasitamba nga nsanze ekyuma kino. Gwandaba essaawa eno ng'olaba enkola ya PayWay systems obadde okimanyi nti ekyuma kino kikuwa n'omukisa okusasula ebisale bya TV nga mmwe abali ku DSTV, waliwo abali ku Star Times, waliwo abali ne ku Go TV. Mwenna omukisa weeguli ku kyuma kino okuba ng'osobola okusasula ebisale ebyo mbagirawo. Nga bwe twatandise ku airtime ne ku TV kyekintu kyekimu tugenda kujja tunyige nti TV. Bw'omala okunyiga TV bino bye bijja ku screen. Tugambe gw'oli wa DSTV ng'onyiga okuli nti DSTV okusaba okuteekamu account number yo gye twandiisa account number oba account number yo eri mu DSTV gy'osasulirako. Nga tutandika nga tunyigamu ennamba eno nti 4 onyiga nti next. Bw'onyiga next ng'era nfuna okubuuzibwa kati wano nga nze siri musajja mugagga nnyo nga nyiga ewaddako nti no I don't. Bwe ntuuka wano nga nyiga next. Bwe nyiga next ebbanga lyenina okusasulira DSTV lijja kujja kati nze nja kulondako omwezi gumu nga bw'olaba. Bwe nyiga omwezi guno ogumu nga nyiga next. Bwe ntuuka wano nina okuddamu akawunti yange gye nsasulirako mu DSTV okugikakasa. Ekyuma kino kirina okukakasa ennamba yange oba akawunti namba gye nina okusasulirako mu DSTV. Era kyenzija okukola nziremu nyiga ennamba eno 807 nyige nti next nga bw'olaba nkola. Bwe nyiga next ennamba y'essimu eno gye nina okuteekamu wano yaka message kundaga nti nsasudde okunkakasa nti nsasudde ku kyuma kino era nga nteekamu ennamba yange y'essimu nga nyiga nti next era nga bw'olaba nkoze. Kati bwe ntuuka wano mba ntuuse okuteekamu ssente ez'okusasula nga bw'olaba bwe ngenda okukola. Awo nga mmaze okuteekamu ssente zange nga nyiga nti next. Olunyiga next ng'embuuza ng'ereeta ekigambo okusasula oba pay era nga nyiga ekigambo ekyo gwali eyandaba olwo mba mmaze okusasula. Awo kyemba nninda kiri kimu kufuna ka receipt akandaga nti mmaze okukola ki okusasula. Era ka receipt kano kalaba ke kaba kandaga nti mmaze okusasula DSTV yange mu buli ngeri yonna. Wano ngenda okuva ku kyuma kino nga DSTV mmaze ogisasula era ne ka message ku ssimu ke nagambye eri gye nataddemu nga mmaze okukafuna nti mmaze okukola ki okusasula DSTV. Nga bwe nagambye nti tuli mu kisaawe enkola ya PayWay ejja kutalaaga buli wamu mu bigambo ebitonotono. Kirungi ki ky'osobola okuwulira omuntu akulaba ku TV ku PayWay?
nze abantu mbagambe kola PayWay eno nungi nnyo saving time bino byokusakula bukaadi buno bwa scratching okulwala ebirwadde mutamanyi ebyo wano ogenda bugenzi ku kyuma okwatako n'ofunirawo airtime oba gakusasula TV instantly oli connected. Gamba mu bumpimpi ku PayWay teri byakutakula byakulwala birwadde bye mutamanyi. Mubone endwadde nga muva mu bintu by'okutakula omukyala abagambye nti PayWay tekuli bintu byakutakula. Kati njagala nkutwala titulabye ne ba agents baffe abo bakyala be bakola omulimu ogw'amaanyi okulaba nga PayWay etalaaga buli wamu wonna kyonkola atwaze ne wano mu kisaawe. Kati twogere ne ba agents baffe nabo batubuulire obuuma buno obutono era enkola eya PayWay eyamba kyagwe munnayuganda ali awandaba ku TV essaawa eno. Nasiwa Aisha Engine Bunga kanakuuma tukasavingirako airtime wa network zonna MTN wa Red Orange zonna tekasosola nti eno network kachi eno zonna tuzigabira ano kano kabyangu ya tikalinga kazi scratchinga okunoonya binusu scratchinga kano just oleta number yo dakikemu ngali ku simyo. Manja gange nze Kato William kano ku Brand Supermarket Kabalagala. Enkola eno nungi nnyo era abantu yabanaba bagize jakuba bayamba nnyo kwegamba bayambako nnyo bave ku buntu buli bwa scratch basumbuwa kutakula ali nabalizisasika kwegamba kino machine kyo kikola bulungi nnyo kyetaaga kutakula. Bampita Mr. Brian Buzu nze operations manager wa Datanet. Kyembagamba fenga aba Datanet naffe tukozesa products oba services ezimu eza PayWay. Kati nga waliwo system gye tukozesa okusindikira ba staff baffe airtime ne company endala tugambe ne internet company endala ezirina emikutu gyazo tusaasaanye system eno. System nnungi, system nyangu, loading services zo mangu. So basaba mwenna abandaba companies endala mwenna aba na Uganda ujja mutuwegatteko. Ami ono y'omu ku bantu abaze ne balaba ekyuma kya PayWay katwagala naye atunnyonnyole mu buwimpimpi ssebo olabye ekyuma kino kiki bwangu ki bw'okifunye tewali byakutagula twala bbanga ky'okufuna airtime dakika nga 2 ng'omaze onyiga bunyizi onyiga bunyizi n'okola ki n'owawali namba yo n'ofuna ki ng'ofuna airtime yo ng'emaze okuyingira ku simu. Mbagirawo twasazeeko mu kisaawe kati twogera na buli muntu yenna agezaako okujja n'alaba enkola eno eya PayWay. Wano we tutuuse omwami wuno sebo tusanise okulaba kale sebo naye amannya go sebo Road Boy Kasule shana akati Kasule tumukwatiriza naye ng'ali ku byuma bino ebya PayWay. Kasule kabannyonnyola ebyuma bino bikola bitya bulungi kyo biri mu Kasule abantu bakulaba babuulira ekyuma kino ekirungi ekikirimu nti tekiri nga wo scratching ene ya bulyo ogulako airtime no scratching kino kyo oteeka mu test namba eno kwegamba nti no kyangwiriza nti no todda mu bino ate scratching ate loading enedda kuyingiza bucyafu mu njala ate simanya biki bikya nedda kyoluteeka wali sente nga bakwa airtime. Kitwala bbanga ky'okufuna airtime okutuuka ku simu yo Kasule kata sente ziyingira ng'ofuna message njagala nkugambe wetano era message njifunye kano kale kalisiti kofunye kano kalisiti kenfunye kalaga abantu bamanye nti ofuna ne receipt ofuna ne receipt kano ke ka receipt kofuna ng'okozesa ekyuma ekyo ekya PayWay kasita okula ekintu kyonna kyosasulira kuba airtime era noweereza omwana n'agamba pereza mitiru n'akulima mbu teyamufunye omutwala ya receipt eno omanya mbu muyaye kale abantu abakozesa ebyuma bino bajja wano ku tenti ya PayWay era ne bakozesa bwe tuba tufunye omukisa abamu twogerako nabo kati nga boolengera wano bano bali bize bali mu kuyiga enjiga emu eya PayWay. Sigenda kulwisaayo kankutwale tulaba abawanguzi baffe ab'olunaku olwaleero bo kiki boogera ku PayWay. Omukyala gwe tutandise naye wuuno nyabo tusanyisa okulaba Kale ssebo nga toli mukyamufu gwe ekigunda kya PayWay tekikugundidde mutima ndi musanyufu ssebo kasooka obuli abantu abakulaba mu bumpimpi owangudde mpangudde airtime wa mitwalo 5 airtime wa mitwalo 5 olw'enkola eno eya PayWay. Yes ssebo nyabo okikoze otya nzize kugula airtime nensanga omwami nemugamba njagala airtime wa nusu 12 ku byuma byaffe biri wali ku byuma byensanza nangamba kwatako wano nenkwata nandagirira nga bwentambula nenyiga kona bukoni otyo utambuza akasente yayina gyakasonsese
ngenza okulanga bampeereza akapapula nga bangamba nja kufuna message nange mbadde ndi awo ntambula byange nga bankubira akasimu nga nfuna message nga mwami aŋŋamba nti owangudde airtime wa mitwalo 5 wangi naye nga sikkiriza maze nenkikkiriza enkola eno gw'ogirowoozaako kinga gwakozeseza ebintu oba oŋŋambye onyize bunyizi ng'onyiga olabye bwangu ki bw'ofunyemu ng'onyiga bunyizi obwangu bwenfunye kuba nti okwatako obukwasa ekintu ne kyekola kyokka nze ntambula mpolampola nga nkunoonyeza abawanguzi baffe olwaliro wano we tuli mu kisaawe sebo tusanyisa okulaba kati njagala ombuulire kiki kyowangudde mpangudde airtime ya mitwalo 5 emitwalo emeka 5 nesagala onnimbe ofunye message ku simu yo nfunye message ne bampita nti mpoyinza omuwanguzi awongedde emitwalo 5 PayWay otya nzize ne banjigisa awo omusomo ku PayWay ku byuma ne baŋŋamba olina okuteekamu ku ssente enkola empya y'obwangu oteekemu ssente okusinga ombulire bw'otuuseyo okikozesezza otya nkikozeseza abandagiridde batandika ku nusu 10 okwambuka mwasa akapapula noyingiza mu kyuma nkwatako obukwasi akapapula nekagenda buli munda ekagenda ndwaddemu okutambula nefuna message nga ntambudde ofunye ka receipt yese mufunye ka receipt bado tambudde ogenze nebagamba nebakubira esimu badde mubivu bagamba nti gwe omuwanguzi wa PayWay asooka wangula mbulire obwangu gwe bwobisanze ebyangu ebisingayeemu era tali mutalwawo gw'omwagala yonna watuukira ku simu network yetebula era neyanze nnyo PayWay okujja okuwawula obwangu tweyanze abantu bano bonna boolaba wano buli muntu at least yali asanze ekyuma kya PayWay awantu wonna eyo gye batambulira oba tasanga kyuma kinene ayina we yali alabyako maaka katono kuba PayWay eri buli wamu nebagamba mu budduuka obwo obutono bwe mulina mu trading center zammwe zonna mu Kampala waliwo obupande bwa PayWay kakati tutuse ku muwanguzi waffe omulala era naye twagala atubuulire PayWay kiri kitya sebo tusanyisa okulaba kyetutegeddeko nti owangudde emitwalo emeka eja airtime 5 ku simu yooko simu yange kakati sooka onyonyola otya muleke nammwe tulimba otya nzize wano ku kyuma kya PayWay ninteekako esente ku PayWay 2,000 kati mbadde ndi abo bankubira esimu nti owangudde airtime wa mitwalo 5 ogenze ku kyuma n'okulako airtime n'olaba obwangu obukirimu kati ate obadde otambudde ogenze obadde olya nga bagamba nti ate owangudde emitwalo 5 owangudde emitwalo 5 kati sooka onyonyola abantu gwe obwangu bw'ofunye mu byuma ebyo PayWay ya mulembe ate nyangu kintwadde eddakiika ntono nnyo okulaba nti sente zange ezize ku simu message niino bagindaga nti owangudde airtime yegenzeko kati ningenda mbaddeyo mubyange ku receiving esimu nti owangudde emitwalo 5 tweyanzege nagambye olunaku olwaleero eno gye tuli mu kigunda abawanguzi bawangula mitwalo 5 abantu kasita ojja n'okozesa nonyiga omusajja agambye nti nze ntuusa wali ng'ebintu byakunyiga bunyizimbwe nempangula abantu abakozesa ebyuma bino bajja wano ku tenti ya PayWay era ne bakozesa bwe tuba tufunye omukisa abamu twogerako nabo kati nga boolengera wano bano bali bize bali mu kuyiga enjiga emu eya PayWay bangu ki obuli mu nkola eno eya PayWay kale no n'olwekyo be bantu bano betugenda nga twogerayogerako nabo buli omuntu akulaba ebirungi ebiri mu PayWay ebirungi ebiri mu PayWay ekisooka bw'oba ogula airtime tosimba kale totakula bino ebyokutakula ebyokufuna endwadde ate n'oba osasula bino ebya TV DSTV Star Times Go TV Judith kankubuuze abantu bagamba muli nnyo mu kibuga temwagala abantu b'omu byalo balaba nnyo enkola eno ya PayWay ku TV kati buwulira abantu munaatuuka ne mu byalo tujja kutuukayo era abantu abali mu byalo abatali mu Kampala balina buno machines obutini kati obutono buno bwe banyiganga essimu bwetuyita point of sale era bw'oba oli eyo ng'oli mu kyalo oyagala kufuna ka machine osobola okujja n'obeera agent waffe tweyanziza nnyo akati bw'okozesa eno enkola eya PayWay nze nasiriwala nze sikyasobola mbeera awo paka lwentuuka ku kyuma ndyoka nfuna airtime ku simu yange bwe mbaze nalaba kyuma kya PayWay sigula airtime kati nalookingirayo bwe nti nange nasiriwalira awo kuba ebintu byanyangwira ebintu birungi binyuma kati ova olaba ngenda kugamba nti ebiwooma bigwa byokya mwebale kuyiga mwebale kubeera nga banaye abantu basiima enkola eno eya PayWay abantu bakuba amasimu okuva e Masaka eri mu byalo eyo mu Nsokola eyo emikungu esimayo emikungu eyo kaddugala era banaye njagala nnyo mbeebaza nnyo mwenna ababeera ku TV ne mulaba programu yaffe eno eya PayWay ate era basiima enkola eno eya PayWay omukyala waliwo omukyala yankubidde abeereyo omukyala bamuyita anti nakanjako namutumye nali anti olw'okuba yaŋŋambye ku nkola eno eya PayWay kale n'olwekyo ngenda kusiibulira wano omulungi abadde atulaba olunaku olwaleero okuva gye twatandikidde eri nga tuyiga manyi oyize atayize oyina ekibuuzo essimu yaffe mugimanyi eriko akagambo buli woolaba essimu eriko
PayWay n'olaba nti toll free kiba kitegeeza nti yabwerere osobola okukubako n'obuuza ekibuuzo kyo gwaba n'ekibuuzo. Ngenda kusibulira wano ate era njagala tusinkana omulundi oguddako. Mukama Katonda abankumire mubeere bulungi mweraba.